Mu mboozi yaffe ey'ebyobusuubuzi leero tutunuulidde ekirime kya katungulu. Leero tukedde mu katale ka Ssenti bali ku ddembe akamanyiddwa ng'Owino era n'abasuubuzi beetwogeddeko nabo bagamba nti ebbeeyi y'obutungulu eri waggulu nga kino kiva ku ntambula n'emisoso egibateekebwako. Bali tusobola okufuna mu transport ate n'ekirala emmotoka batukwata nnyo ku minzaani ensawo ne bweba eyiseemu emu gerezeganya gwa minzaani batukwata. Bagamba nti ensangi zino waliwo n'obutungulu obusuubula okuva mu ggwanga lya Tanzania ekiviirako ebbeeyi yaabwe okugwa olw'okuba bungi kati ku katale. Singa ennyo nkuba kuba engeri gye buli fresh buvunda tebwetaaga nnyo kubeera mu mazzi. Oluusi bisala, oluusi ofunako naye oluusi bisala, kisinziira ennaku oba otundidde. Oluvannyuma lw'ekitongole kya KCC okugoba abaali batundira ku nguudo bagamba nti nakyo kyabakosa kuba nabo baali babasuubulako era nga mu kiseera kino tebakyalina bulungi baguzi. Mu kyalo tugula kaashi ate ne tugaba mabanja. Bwe yafaayo nti omuntu omuwa ye oluusi bw'aba alina ebizibu bye n'agenda n'amaliriza ebizibu. Ensawo ogitundira nnaku newunzika nga n'embeera mbi kale obutungulu babutundira mu kiganda okusobola okugya ssente zaabwe ng'ekiganda kiri ku nnusu 150 so nga ye ensawo eri ku $24. Transport yalinnya ate naffe bye tutunda ne tulinyisa ku bbeeyi. Basabye gavumenti enoonyeze ebirime obutale nabo basobole okufunamu n'okukendeeza ku bbeeyi y'amafuta gye bagamba nti ekalubya eby'entambula. Ekigambo kya minzaani kitukosa nnyo ate emmotoka amafuta ga buseere. Singa amafuta gaba gakendeddemu ku bbeeyi naffe tetusobola kutikka nnyo emmotoka. Beebazizza ebitongole ebikwasisa amateeka okubayamba ku babbi naddala bakifeesi abaali basusse okubatulugunya n'okubabbira ebyabwe. William Buyondo ne Prime Hannington Katende be bakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV1.